President wa America Barack Obama yasimbudde olunaku lwa jjo okuva mu ggwanga lya America okugenda e Kenya. Nga bulijjo Obama yalinnye ekika ky'ennyonyi ekimanyiddwa nga Air Force One mw'atambulira ng'agenda ku mirimu emitongole wabweru w'eggwanga eryo. Guno gwe mulundi ogusooka Obama okujja e Kenya nga President wa America. Obama ng'alindiddwa n'amaddu mangi agenda kuggulawo olukuŋŋaana lw'ebyenfuna mu kibuga Nairobi e Kenya. Obama era asubye okuteesa ku ngeri Kenya gy'esobola okulwanyisaamu ebikolwa by'obutujju ebikudde ejjembe mu ggwanga eryo. Mu kiseera kino tewali nnyonyi yonna ekkizibwa kubuuka mu ggwanga lya Kenya nga beetegekera Obama okutuuka ku Lwokutaano ssaako ne Sande ng'afuluma eggwanga lya Kenya. Olunaava e Kenya, Obama agenda butereevu mu kibuga Addis Ababa ku kitebe kya African Union gy'agenda okwogerako n'abakulembeze okuva ku ssemazinga Africa. Mu kiseera kino poliisi ya Kenya eyungudde abakuumaddembe abasukka mu mutwalo bano nga bakola ekitundutundu kya poliisi y'e Kenya. Wabula bano bayambibwako abakessi ba America. Okukyala kwa Obama bannakenya bakwesunze nnyo era ng'amaze emyezi egiwera nga bakwetegekera. Basuubira nti kino kijja kuyamba okulongoosa erinnya lya Kenya eribadde lyonoonese olw'ebikolwa by'obutujju.